nange si balina ko buzibu na agamba nabo babera ko mulimu gwabwe ogw'okunyigira obwerere ogw'okunyigira ensonga eriwo teriwo kitegera kale fe tulina kukola abanyiga bajje n'abayagala bakoleki n'abayagala bajje nga mwana asajja mbateekeko kamera mwana yongere mwana abire bikyembuno kimana omuntu ojja mwana asejamayo twekamane yangamulo abantu abasinga bagamba nti alien skin yandifuka Ghetto president owokubiri mu kifo kya Bobi Wine mukyogerako kimwe ababiri golooza ki mbuziza boy kakati kankubuze kyogamba ono kibanda si muntu kyogamba kibanda kyali Ghetto president oba president wansi oli yava mu bwa president wa Ghetto president wansi kitegeeza twetaaga zi replacement wansi eyo mukateni kati mubeere steady alien mumuwaddeyo ye president wa Ghetto beera mutoyeta kibozi ugande kyoba okaza tunuza kamera wano oba nawe yangamulo obwegwanyiza wuliriza ttaano kasowulira akanda kamera kagira titi ngomanye netero vaako manye titi oludde mu ndongo eno era challenge endongo experience nene nnyo okusinga ya alien bintu ki by'oyinza omugamba ye atunulye nnyo mu industry eno nga gwe industry tayina design nti ebizibu bijjawo ebiti ne bikutomerawo ebiti okitegeera buli omu bimulumba bubwe okitegeera just olina kuba steady kuba buli omu jjamu amuwe amagenda ge n'amajja ge kitegeera kati buli omu amanya engeri gy'alwanyisa okitegeera engeri gy'okwatamu kamera ono si gyakwatamu kamera oli si gyakwatamu n'oli olikyaliwaddako eri Trekamani eyali mukamawo ali mabega wa mitayimbwa vuba kakiba omuwa katuli ku ssente tuliko ssente atenga naye sente zezamulisa omulabako n'omukyalira omukyalira Trekamani yangulo banonya twekera bwere nenga sofati bwete olimba lulukoze ki luwedde lufulumadde nga oluyimba tulutadde tubasuubiza lufulumiddewo nga tukyali wano tubasuubiza okutoolulala enkya oba kuwosanca alien bulinaku okola oluyimba toyina manager onoosevingako ddi akasente gwe ng'omuntu kasente nkagazaaki kakola kasente olina kateeka mirimu kakole sente oyo example singa obeera okola sente nyingi jangamulo kakinziremu singa oba okola sente nga zakunywa nofuna omuntu nawugamba jangu tugende tunywe ogenda ku mulimu oba ogenda bugenzi mu bbaala ogenda ne weemiisa bwe mba noonya sente zakola nnyimba nefuna studio ez'obwereere ate mba nkolera ki olina kuyimba buki studio zabwereere eno yabwereere bwesasudde waliwo esawali okusiga n'amakungula nze mumanyi kyemba ntaddemu naye nga ndimu si nzijjawo oba nkola ki oba nkola ddi naye kikulu nti olimba tulutadde kino nga tumaliriza ndowooza kigenda wumbira wamu ku studio muganda waffe Edidi yakolera abantu bangi nnyo abatamusiima oba abatamuyamba yafuna obuzibu ne tulukolako ne story nga baagala mugoba mu studio mwe emiji gy'emito oba amaanyi gozze nago tetudde mulaba mbeera eyo ng'etuuse embeera esobola okubeerawo oba obutabeerawo oba mu beyakolera olwasooka tetwalimu naye tuyita mu disappointinga bubwe oba tuleme mu disappointinga bwaffe naye nga bwe mugambye nti nga tumaliriza Trekamani alien yangamulo tugambayo akasembayo alien ababiri bawedde abagwa mu tubali abana abalala baani abaddako era mujja kulaba kirungi munterako nnyo duloni era mujja kwa mulyawo nga tumaliriza kagambo kikoyina eri bahaters bo abahaters baffe tugenda banyo obudde okugyako bo balina otuwa obudde nga naye mutuwemu ku vibe y'amaloboozi owaayi abawala baagala nnyo abakubye kiri kitya kusaidiyo alien abawala baagala nnyo abakubye nze ate nakubye ekyo abaana tebannakusumbuwa baagala nnyo musuuza yasuuzizza bo banansanga batutwalako jangamulo nga mwadigidda mwanywera ebiwato nga mwabonyabonya abaana ekabalagalawo kikye navaako twagwerera
Anti gwe wayimba live. Wali alive. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 anamwenda kisoboka Furniture futinze bills za audio ani agenda okola ku video tewali agenda kubako kyakola mulufunide kubwerere gutofaayo n'ekikuntu olwemba doweeruli ayo kutuuseeko just tutufa nnyo ku working oba ku formula nnyo ku answer nze nono ndaba mpagira omupiira naye nze njagala goolo. Sifunde ya golo. Simanya ate wano bakoze tactics. Obo osaze ebo oli akubye eddimu ne gutuulayo. Nze njagala goolo. Era tebayinza kati omulembe guno gwe tuliko okumanyi. Omulembe guno twagala goolo. Oba mwe muwoomesa akawoowo ffe twagala goolo. Oli mu mulembe gwani? Okiwulidde? Nedda goli omulembe gwani aboozizza. Nze ndi mulembe gwayogerwa nti bajja. Nze ndi ku mulembe gwa Cindy. Ne Bobi Wine. Okay. Oli kugwane gwa bebe kulu. Gwekero. Oja kubeere mabega wa kamera fe tubeere n'abantu. Ensonga lwaki amagoli mabega wa kamera. Obubaka bwo. Lindako nkatana kuleta bubaka. Tana batubuulira. Omukyala agamba atya mu mwana. Omukyala jali bulungi. Ali bulungi abanange tabobeza toka awoweza ne rumonde abasinga balaba baserebu nga batandise okweyagala bagamba bati bagenda kuwangaala kye kisinze bakuma nali nera kundakutandikidde nga nkugamba nti boda mu Bible omanyi omusajja mumumanyi namubagambi bamuyitani Simo wantu wandi balesite badde ati nti babaze n'ebyabo gambye Simo Samson nze njagala nkugambe kino ekintu Samusoni bwe yafuna dirayira era bangi baayogera alamusobola atya ati gwatagenda kwetikka Daxi mu maaso eyo oyinza okufuuka imaamu ati eyo si calling yange ebintu sebo biri mu calling kuba olabika nga enjiri y'amaanyi sirina mafuta ago nedda just kiri kimu Katonda wabeera atonda abantu asobola okutaba nfaanana nnungi kati nze nyinza okuba nga siri wanfaanana nnungi kungulu naye muntu mulungi twolekera embeera ey'etabbo ey'ekisiibo Daxi osiiba ekikulu nnyo n'abasajja abatali banzikiza ya busiraamu banaatera okuwunzika okusiiba kintu kikulu eri abasiiba nga baagala n'abasiiba nga tebaagala zenna bakyali bange eyo basiiba lwampaka kubanga tebalina zaakulya. Daxi ekintu omukulu ali ni kyakola ekyokuta oluyimba bulunaku okyogerako ki kati golaba tiimu y'omupiira eri professional basobola okusamba omupiira ku Sunday ne baddamu ku Lwokusatu
Nebaddamu kuluma kolaga ate ku Sunday zimaye bagenda kuddamu basambe. Kale bakolaga mbu ate no basambye nayo, ate bagenda kuddamu basambe nayo. Eri team baba banji. Kadi olimba lwabameka. Omo babiri. Osanzewo. Sebo team. Ero kyova tutaliso gamba. Gwenga tokikola nko kutayadde buli mwezi ng'otuwulira. Mbadde bize kati nzize. Nawe ogenda kutwala tactics ze. Ntadde leero. Nekyo ogenda kuta. Oyegulu yatadde sebo. Temusindika ate. Oyegulu yatadde. Ntadde leero. Sitadde leero. Kyo kikulu. Leero. Nete bunnaja tezinawera mukaaga. Oyinza okudda. Nyinza okutolala wano wenyini era. Obubaka obusembayo. Kubanga weeziri. Hali tuzeekolera. Tuwunzike n'obubaka obusembayo eri maama w'abaana ali wako obudde buno. Amugambe kyaliko eno ategeere. Ati amugambe kyaliko eno. Gate yakava ku Snapchat. Sekisenga avuddemu ngazzeemu. Kadireka. Saagala kumuwa obubaka busembayo olw'ensonga. Siri mu kukola kiraamo. Gatali mukola kiraamo. Ate mumuweereza obubaka obusembayo. Bannange twawukanye. Owaayi. Abaagala okukolako ennyimba nammwe bakola batya kateera ayagala okukola oluyimba naawe akola ate nga alien wakoze. Ffe tulina bukodyo. Ffe kasita otusuubiza nti. Ffe kasita otusuubiza. Tetulina nze sirina buzibu bungi obakano. Ffe kasita osuubiza nti. Toli mu bino eby'abarupi. Nti oyagala duweerera simanyi oluweerere nga mwana school fees. Nkwatiremu ninde. Mudde. Byoyimba byebyo. Bitwongerayo ffe. Sijja gamba ffenna. Kuba ffenna tetwagala kweyongerayo. Alien sebo gwayimba naawe alina kukola atya alina okuyimba naawe omulala kuba kateere tumulabye n'abasigadde. Alina kukola atya alina kufaanana atya alina kujja naki. Aga kuyimba nange. Yesebo. Alina okukola ennyo. Ekyawulira ekigenda omukolera nnyimbe naye. Owaye naye abantu bajja kwebuuza manyi abantu baffe balaba comments bajja ziteekawo wansi awo. Ekyambalo tulabako USA. Ate kiringa ekyamagye. Kiki ekigenda mu maaso? Onsanzeewa. Studio. Eruddawa. Salama. Tuli USA. Gwe kyowera kyoyagala okufuula ewantu kifuule eze Uganda enyumira nga Amerika. Omwana akayimba Uganda esinga Bulaaya. Akasembayo eryo.